Ebigambo bino bye muwulira tewali kuwannanya kwonna bye bigambo bya Jordan Masaboose mwene wa Bernard Kwizera. Ebyandibanga bye byasembayo nga tannaba kubuzibwawo oba oliawo n'okuttibwa mu ttemu n'ebikolobero ebyakolebwa oluvannyuma lw'akavuyo ku mmotoka eya Mark X UBD 65K efuuse ensonga. Motoka eyo yali ya kirooto eky'omuvubuka Kwizera Bernard. Kyokka ebigyetooloolerako we tutuukidde wano nga birimu okuyiwa omusaayi, ettemu, okubuzaawo abantu, ssaako okuggalira abalina n'abatalina misango awatali akoba ku mikono. Eggulo twalese Jordan, Emma Kayondo, Simon Peter n'abalala abali mu kavuyo ka mmotoka ya Kwizera nga bibula okubabugumirira ate nga bali ku ssimu era nga wamma n'abamu balabula bannaabwe okubasaanyaawo kumpi ngamba okubabuzaawo. Fulani zinga mpulira ebintu Simon ibyo yankubiteyo nabidde nati ebintu binabiko baagala babeera bakola baba bakwata ebyo bamanyi ebiranja agenda kusibyanze nkubuli nga bulinde gabwerere jakusiganze dodi yakola bigenda batwaliramu kubanga naawe olinayo omukono okitegeera buli omu naawe bigutwaliramu gwakuba nawe bataddeko omukono nze ndi mujulizi naawe ate tezatunda ate nze siri mujulizi nze gw'oli mwembi babiri nti endagano gitume bulungi byokola mutunze babiri otegedde ensiga n'amazzi kuba binze Jordan ntunzi ntakagenda kusimu mu gitebere bijjukire bulungi endagaano egamba Bernard ng'atunze Bernard yekka anti stroke Jordan erugundi yasooka eri yasooka yavaamu ne tukola endala yokubiri yoku poliisi bw'oba oli mujulizi tebiina oba oli mujulizi tebijja kukwata gojja kujuliza kikyaliwo naye nze munjagaza ki mu butuufu nze nze nkwagaza nze siyinza na kubiddamu byonna mulukira nti nzinakoola obwo bujjange tunaabeerako ebyo ng'abaana bato nzinakoola ebintu temunteekamu ziraganira semo tebaddamu kumpita sibyagala nabikoowa akatusumbuwa bamusiba yamanyi naye nabikoowa tetulina ebyokukola tibiyinza kuddamu mu Bernard tumanyi emmotoka tumanyi emmotoka baagibba walimu miliyoni 12 nze by'emmotoka nabivaako tebamanyi naye ebintu byokwereega nze banange nze sibirimu nzina ebintu byokukola banyambe bandeke nze mundeke muveeko. Owulya Jordan ne banne buli omu bw'akyejjeemu abagambye mukole ki nti bamuveeko. Okuwanyisiganya amaloboozi wakati wa Emma ne bannaabwe kwalanda ebitagambika. Sooka owulire bino. kubanga motoka yesi yange sinzi najigula naje sigiinako buyinza gemba nze saagala kuwuliza ekigambo emipiira oba bikiriki nekati ebyo ebintu genda ogambe zombi ate emipiira gikwataganya ku motoka gye mutwala wadde otekamu emipiira simanyi bannange ebintu babitwale kulaga oddamu okumpuliriza bannange yemba nze mundeke enkole byange bandeke abo ebyogamba bigapesa Simon era gwewawo amagezi gwewawo nze nviirako saagala nakubiyingiramu omaga sibiri babiyingiramu dayema nawe beeramu omusajja mukulu kati nabiyingiramu naye ati gwekikulu olimba omwana omuntu nabiyingiramu wanze entundu oba nze engula wabifunamu nasente era nange olina nabifunamu nsi nze byonteekamu nabifunamu ndiwo nze Simon wali wumalu wali wendi ate nze munjagaza ki muyo endagano kyenjagala munyawule ani agamba mbuze naye nkubulire gwe Jordan tunansonyiwa naye mu butuufu ndina okwogera ekituufu mpulira bikingo oba emmotoka ye mugimugize mu Jordan awulikika ng'ayagala okuva mu banne okuli Simon Peter gwe tujja okubaleetera mu maaso awo ne Emma Kayondo era yateesa nti omuzannyo bwe guba nga gugaanye Bernard bamuddize mmotoka ye. Obuleko Jordan katugambe Bernard yakola ninga omwana omuto afaye badde gafena ne tubituulamu ne tubiteetereza ebintu ebyo kyentulamu mugenda kuweza Simon emmotoka eyo si yange Jordan kambiveeko nange nja kufuuka mukaaga kubira Simon saagala bano baddamu banyononera obudde bwange bannange gamba Bernard akola ekimu
Ekanye da Simon lwakubanga musiru namala wayo sente ezo mu banka motoka ebeera yiye era noba awo musiru busiru bwakoze mu butuufu rero nze saagala ebintu binyeno leero budde banange Simon yalinda kimu mu polisi ekwate emmotoka eyo mwabanoomi era nga basanga ngo emmotoka yavuddemu ebintu byonna Simon ajja biteekamu amazima eyo ndowooza yo naawe emmotoka byonna talina okugikwata ng'ekoola bulungi ngebubuulira amazima era ng'ekikatu kati golooza n'agikwata ky'omanya n'olinayo sifala ate zoddamu gidda nakunkumpulya ebintu ebyo naye gwe kyoba omanya naye olina kugamba nga weefumba n'oli yeefumba ennaku z'omubbi zibeera mmeka? Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.